Okay, kakati ampuliriza mu mawulire agakagwawo ge tulina essaawa zino wuliriza ebigambo. Eggwanga eri Amerika limaze okulangirira n'okuyisa ekibaluwa kye bakuntumye ekipya butereevu nnyo ogenda kuwulira akasattiro munda mu gavumenti eya Mwami Museveni. Trump ono nga ye mukulembeze w'eggwanga erya Amerika ampuliriza wabaddewo okusaba okwegayirira okuva munda mu ggwanga erya Uganda mu gavumenti ya General Museveni bano nga basaba Trump President w'eggwanga erya Amerika ampuliriza ono abazzeemu n'obukambwe era ekiwandiiko namutayika ogenda kukiraba olunaku olwaleero. Kaakati nno mu mbeera y'emu waliwo amawulire agafulumye ag'omunda ddala ku Bobi Wine ng'ayolekedde mu bitundu eby'embalala. Jjukira nti olunaku olwaleero abadde wali essembabule kati waliwo okulya n'okkomba essowaani bwino buunazzeemu okufuluma ate nga wa munda nnyo. Mu mbeera y'emu ampuliriza waliwo miitingi enkambwe munda mu NRM abasajja basattira Bobi Wine abizadde. Kaakati olunaku olwaleero ono bw'ayisizaamu eggaali mu ssembabule wenjogerera ampuliriza waliwo miitingi ezikakasiddwa ezakatuula era nga zigenda mu maaso wenjogerera. Wuliriza ebigambo. Abantu 7 bano nga basambi ba mupiira be baalumbiddwa mu maka gaabwe ne bakubibwa obukumbi ku mitwe era ng'ensonga ogenda gitegeera. Nkugambye nti omukutu gwa muntu wa wansi mukutu gwa nkyukakyuka. Nze AK Master ampuliriza. Wuliriza Honorable Betty Nambooze asinkanye Mathias Mpuuga katono bibabugume. Lwaki bibabuguma ogenda kutya ensi? Jjukira nti bano bonna baali bakola mmengo era bonna baabitiibwa. Kaakati nno essaawa zino bano baayawukana oluvannyuma lw'omukyala Betty Nambooze okuvayo naga nze sisobola kubeera nga ngenda mu maaso n'okukolagana n'omuntu omubbi eyabba ssente z'Abannayuganda miliyoni 5 nga n'olunaku olwaleero amawulire agava munda mu Parliament gakakasizza nti Mpuuga bazzeemu ne beeyongeza ssente obukadde 400 kati ate jjukira emabega wali yali yeeyongeza 1000 ke kawumbi kalamba kaakati takyali Mr. 5 afuuse kawumbi. Wuliriza ebigambo ampuliza. Honorable George Ssenyonyi abikudde ebyama bwino omulala ayongera okuyiika ku mukyala eyafudde mukomusajja John Bosco Kibalama ono nga yawambibwa wabula nga Prime Minister Robina Nabbanja Musafiri yavayo n'ategeeza ensi nti Kibalama ffe tumuyina yawambibwa yakwatibwa oluvannyuma lw'okubeera ng'ateeberezebwa okuba mbuyo omu ku balumbangazi poliisi mu bitundu ebyekakiri wabula yeefulya mu kitinga embazi n'ategeeza ensi nti ate si ffe tumulina. Kati ogenda kuwulira ebyama. Honorable George Ssenyonyi ampuliriza ono abyogedde buteerevu nnyo. Medi Nsereko amawulire gaafuluma nti ono yagoba ku CBS FM. Jjukira nti ono abadde amazeeko emyaka n'ebisibo. Kaakati nno olwaleero amawulire gakyuse waliwo ebigambo ebifulumye ampuliriza. Jjukira nti ono yali mu ggwanga mu ndeeri ya Bungereza n'avayo n'ategeeza baamubuuza lwaki President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo temumukyaza ku CBS yaddemu n'agamba buuza Mayiga leediyo yange mbuuze Mayiga. Kaakati nno ampuliriza wano wali connection yennyini ku nsonga za Medi Nsereko era nga wenjogerera ali munda mu ggwanga erya Bungereza ekyamututteyo ogenda kitegeera. Bino bitiisa General Museveni engeri gy'ayagala okusaanyaawo NUP wano mu kalulu wennyini ng'okulonda yandibanga akutidde ebya Mwami Kyagulanyi okugenda okuziika Obote byongedde okulanda oba okuteeka ekimuli ku ntaana y'Obote ne fulaga ya Uganda byongedde okulanda. Ogenda biwulira ampuliriza amawulire nga leese gano tegaggwayo. Kugambye omukutu gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka AKTV Media Uganda ompya nja kukusaba osooka osubscribinge okoonane ku kade vidiyo nga zino zetuleeta buli lunaku tezikusuba era nja kukusaba n'obwombe vidiyo sooka ogimpere like. Bw'ogiwa like kitegeeza ogiwadde omuzinzi okusimbula ku sipiidi eyayiriyiri olwetalaage ensi yonna abasajja bano twongere okubeera nga tuwalabisa. Kaakati atudde emabega w'omuzindaalo yenze AK Master nanyini bwino nanyini ddoboozi maze okubeera nga nteera mbeere ng'ensonga nzikusumululira zonna tuzisaabulule obulimba obugenda mu maaso munda mu gavumenti eya Mwami Museveni okutya akasattiro ekibaluwa kye bakuntumye kaakati bajjeno abalala byongedde okuddugala era nga bino bizingizzaamu ne Speaker Anita Amongo ampuliriza oluvannyuma lwa Mwami Museveni okubeerako abantu be yatuma ekibaluwa kye bakuntumye oba obubaka obunene nnyo n'abusindika munda mu ggwanga erya Amerika. Kaakati abasajja bazizza omuliro. Jjukira nti ono ayagala kwewolayo ssente. Kaakati Trump agambye gwe togunywa ogwanda kansooke mu bukodyo bwa Mwami Kyagulanyi bwakozesa tukomewo ampuliriza. Ssentamu Bobi Wine abadde akyagenda mu maaso n'okola nti akuba enkuŋŋaana ezimenya n'emiti. Kaakati Kyagulanyi enjawulo gy'ayina ku bakandideeti abalala esigadde enjawulo gy'ali era kkirizagaana emukolera Kyagulanyi katugambe nti akuba enkuŋŋaana okuva ku makya paka bwe buziba agenda gomba enkuŋŋaana zitandikira Makerere Kavule
ekyo tetumanyi oba banaakikolera ki bakandidate abalala banaakikoppa naye ndowooza akadde kagenze ekyo baakimulekedde bannange Kyagulanyi tulaba nti abagenda Gomba naye akuba kampeyini era alabika yasinza okifunamu okuva ku Magere oba okuva wabeera asuze bwabeera up country oba okuva ku Kitebe olunaku oluyise kampeyini yatandise zikuba mu Kampala kyokka ng'agenda ampuliriza ng'agenda Gomba ne Butambala enkodyo ya procession Kyagulanyi yagiremeddeko security ne bwadde deploying etya Kyagulanyi yanemedde ku procession agenda Mpigi ab'e Kampala mu bwayise bonna bamulabye ab'e Kawala ne bamulaba nayingira Busega nga bamulaba n'akyankalanya Busega akatala ak'e Busega bonna ne bamulaba nayingira Kyengera olwo bayingidde Wakiso Nsangi Maya n'agenda ayingira Mpigi ng'akuba kampeyini n'ayingira Gomba rada Butambala n'agenda Gomba kati yakuba okuva ku makya balanga nti tugenda Gomba naye nga bagenda kuba Kampala bakube Wakiso bakube Mpigi omulundi gumu agenda kuba kampeyini security erabikanga batuuka ne babeera confused era ne bamuleka gye buvuddeko twategeera nti abakulu basalawo omukulu bamuleke olw'ebiyinza okuvaamu era newankubadde nga security ebeera deployed mu bungi batuuse ne bamuleka mu bifo ebiwerako ng'olunaku olwajjo bamulese ekkubo ery'e Masaka ne likwatirira ne balinda amala okugenda ababadde bakozesa ekkubo eryo ne balinda omukulu amala okugenda ne ttiimu ye genda kuba procession esigadde ekyamukoledde kati mbagambye nti Kyagulanyi kampeyini ye ekaaba okuva ku makya ng'asimbula paka Mungu lwabubikako eddiba ng'akuba kubanga ne bwaba bakunkuŋŋaana agenda akuba kampeyini ne bwe yabadde ava mu Agago weewuunye yakomyewo nga bukya naye ng'abaana be bagamba nti abali ematugga muzuukuke omukulembeze ava Agago akomawo abali ematugga mwebakaki abali Kasangati mwebakaki agenda kuyita awo abali ebbombo mwebakaki Kyagulanyi akomawo awo abantu babadde beebase emmotoka zirabiddwako nga tekuli bantu kakati yoyo ekyokubiri Kyagulanyi waliwo ekirala ekitandikiddwa mu kampu ye bwe Busiki agenda Ssembabule basobola bakuba mbuutu obusiki bukubwa kati bamulinda kiro engoma nezi bannange batandise okuzimba ebiyitirirwa ne bateekako engoma ebitooke ne babwatula omanyi nga balinga abalindirira Ssaabasajja bamulindirira kakati nga Ssaabasajja ebiyitirirwa n'obusiki batandise obukola mu mbeera ya kujanjawaza Kyagulanyi ekirala kati ebitundu by'enjawulo gy'alaga bitandise okuvuganya bwe bagamba nti agenda Ssembabule ab'e Ssembabule balina nti okumwaniriza okusinga ab'e Mpigi okusinga ab'e Gomba okusinga ab'e Busia bwe baakola bavuganya era ogenda okulaba nga bagamba nti mulowooza ani atutte engule ab'e Busia si be basinze Gomba teyakikubye Butambula mukisusizza bwe batyo kati ebitundu bitandise okuvuganya Kyagulanyi nenga bagambye nti procession esigadde ekyamukolera obusiki batandise obukola batandika leero enkyanga agenda kujja ne basula nga babwatula engoma ebiyitirirwa babizimba ebitundu bitandise okugenda maaso n'okuba nti bivuganya wakati mugenda maaso n'okuba nti balindirira Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa kibiina kya NUP kampeyini ekaaba kakati nno akasatiro nga bwe nkutegezeza munda mu gavumenti eyajja Museveni nakutegeezeza nti sigenda kulwawo yadde okulonzalonza era buli akanangwa mu kutu nange sijja kubeera nga nkona nako era buli akanangwa ku mmunye nange sijja kukasirikira nja kubeera nga nkakulaga naawe osobole okubeera ng'okategeera olaba abasajja engeri gye twatukutte entegetege n'amagulu kaakati empale zibakankana wuliriza ebigambo nakutegeezako gye buvuddeko nti eggwanga erya Amerika lyavaayo buteesagga bukuukuubira bano ne bakuba envumbo oba ekibaati oba ziyite natti oba sanctions ku bantu ab'enjawulo abanene mu gavumenti eyamwami
Museveni muno nga mwalimu ba generali, mwalimu abakulu abakulira ebitongole ebyenjawulo, mwalimu omuduumizi wa poliisi eyaliko omuduumizi wa poliisi amayitwa nga General Kale Kayihura, mulimu omusajja amayitwa nga Muzeeyi Sabiti. Bano bonna nga baali munda mu poliisi ey'eggwanga Uganda era nga be bamu ku bakulu abaagikuliranga. Kakati eggwanga erya Amerika lyavaayo nga teryetemyemu, bonna nga basiza kimu nga enkuyege nti abasajja bano baali beetaaga okubeera nga bakubako ennatti oba ziyite envumbo oluvannyuma lw'okubeera nga bano baalinyirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda. Kakati no si be bo bokka, waliwo ne baministers ab'enjawulo abaakubako ennatti oba olyawo eggwanga erya Amerika. Kyokka nga bino byonna nga bigenda mu maaso n'omukyala amanyiddwa nga Aneti Among Nalongo Magogo, ono nga speaker owa parliament ey'eggwanga Uganda, ono ye tebaamutaliza era y'omu ku baakubwako envumbo. Wabula gye buvuddeko ampuliriza, waliwo okusaba okw'omunda okwafuluma era ng'okusaba kuno kwava munda mu gavumenti eya Mwami Museveni. Bano baawandikira eggwanga erya Amerika era nga bavukamidde ku maviivi nga beegayirira era nga beetonda nga bagamba nti taata sonyiwa, taata saasira. Jjukira nti bano bonna abaakubako nnatti baavaayo ne bategeeza ensi nti eggwanga erya Amerika ne bwe litukubako nnatti ffe tetulina kye twagaza Amerika, tetulina kye twagaza Bungereza, Europe tetugyetaaga, tetulinayo kantu na kamu. Era omukyala sipiika yategeeza ensi n'agamba nti ze sinaayo yadde kamyu mu ggwanga erya Bungereza abo bagamba nti bankubye ennatti oba sanctions oba ziyite envumbo. Kaakati no wetukedde olunaku olwaliro bano nga batadde akazito ku Mwami Museveni nga bamugamba tusaasire otwegayiririre omusajja kubanga bano batidde nti wetwolekedde oba olyawo mu protestive vote. Kaakati nno wandibawo okulya n'okkomba essuwaani. Oluvannyuma lw'ebyo ebigenze maaso munda mu ggwanga erya Tanzania ng'abakulu bangi munda mu ggwanga erya Tanzania ampuliriza basibye mudda ebyanguwa beebato ne beetegula ekibabu eky'abantu abakaaye okukirako omululuuza oba okutabuka okukirako omwennyango. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso eggwanga erya Uganda nga liyita mu gavumenti basabye eggwanga erya Amerika buli eyakubwako nnatti eyakubwako envumbo bano beegayiridde ne basuubiza n'okuwayo omusimbi nti tubeegayirire mutuggyeko envumbo in case embeera bwe banga etabanguse tusobole okubeera nga tubinnyika mu nsuwa twegomeko eyo. Wabula amawulire ge tufuna olunaku olwaliro gakakasizza nti eggwanga erya Amerika nga liyita ampuliriza mu kiwandiko namutaayika ekibaluwa ekinene ennyo ampuliriza bavudde ne bategeeza eggwanga erya Uganda gavumenti munda mu ggwanga erya Uganda ti bwe mba muwogera bwe mba munyumye ku bintu birala nnyo wabula ekikwatagana n'envumbo nnatti sanctions ze twabakubako ezo muzeerabirire ddala. Pulezidenti w'eggwanga erya Amerika Donald Trump agambye ebyo birala nnyo tujja bayamba mu birala naye mubeere mu nsi mu kiwulire. Wabaddewo okulwana obwezizingirire, wabaddewo kaweefube munda mu gavumenti y'eggwanga Uganda, wabaddewo okulwana obwezizingirire, wabaddewo okulabika nti waliwo okulwana okukuuka ejjembe, okulabika nti envumbo ezaateekebwa ku bakungu mu gavumenti y'eggwanga Uganda zibagibwako. Kati muwulirize bulungi amawulire gandaze. Wabaddewo enjogerezeganya wakati wa gavumenti y'eggwanga Uganda ne gavumenti y'eggwanga erya Amerika, of course ku nsonga ezitali zimu, wabula amawulire munda gandaga nti ezimu ku nsonga gavumenti ya wano zebadde etadde ku mwanjo kwe kulabika nti gavumenti y'eggwanga lya Amerika eddira envumbo ze yali yateeka kubamu ku bakungu mu gavumenti y'eggwanga Uganda zigibwawo. Kakati mujjukira bulungi waliwo envumbo eziwererako ddala ezize ziteekebwa ku bakozi n'abakungu aba gavumenti ya wano. Mujjukira bulungi sipiika wa palamenti y'eggwanga Uganda omukyala Aneta Mongo yateekebwako envumbo. Yaliko omumyuka w'omuduumizi g'eggwanga Uganda amagye g'eggwanga Uganda Afande Peter Erweru yateekebwako envumbo b'obusajja b'Amerika. Mujjukira bulungi eyamyukako ssabadduumizi w'ekitongole kya poliisi eky'eggwanga Uganda ate era mu kaseera ke kamu yaliko omuduumizi wa kitongole kya military police munda mu ggwanga Uganda Afande Sabiti. Mukijjukira bulungi naye yateekebwako envumbo. Mujjukira bulungi ng'oggyeko Muzeeyi Sabiti. Mujjukira bulungi omukulu Ameja General James Birungi ono ali mu kunoonyerezebwako ku nsonga endala zemuze mugoberera obulungi ampuliriza naye y'omu ku bateekebwako envumbo. Mujjukira bulungi omukulu Kale Kayihura yaduumirako poliisi ya wano
Omusajja vunanyisibwako ku nsonga z'obukesi mu gavumenti ya wano y'omu ku banene mu gavumenti y'eggwanga Uganda eyateekebwako envuma mukolo gagampuliriza. Kaakati amawulire gandaze kaweefube wa gavumenti ya wano. Kaweefube wa gavumenti ya wano okulabika nti abaateekebwako envumbo zibagibwako alabika amawulire agatali marungi genina. Amawulire agatali marungi genina gongedde okundaga gavumenti y'abasajja b'Amerika ekulemera Donald Trump bamaze okutegeeza abawano nti bwe muba mwagala twogere ku nsonga, bwe muba mwagala tunyumye ku mboozi etunyumire, kacayi katambule. Amazima gani nti n'akaberege ke tunywerako kagende bukwaku. Amazima gani nti ensonga y'envumbo mugijje mu mboozi. Mwana yono toyonoona mboozi. Bwe muba mwagala tunyumye emboozi enyume, bwe muba mwagala ekintu kitambule kiri mulaala, ensonga y'okujja envumbo ku bakungu be twaziteekako musooke mugikwate mugisule mu kasero, mukasitule mukatwale ku kasasiro. Bwe mumala kasasiro mumukubeko omuliro, evu mugende muli maase mu nnyanja. Ensonga y'okubajjako envumbo tetunaba kugirowoozaako. Ensonga y'okujja envumbo ku bakungu be twagiteekako atwagala tutegeeze gavumenti y'eggwanga Uganda tetukirowoozangako newankubadde okubanga abakiroota nga tuli mu birooto. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nakutegeezeza vidiyo sooka ogiteekeko ekigalo oba giwe like mukwano gwange ampuliriza esobole okubeera nga etalaaga efuuke lubunamawanga olwo buli munnansi yenna gy'ali abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda basobole okubeera nga bafuna information eno oba obubaka buno basobole okubeera nga babutegeera. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza ekigenda maaso munda mu ggwanga lya Tanzania kyongedde okubeera nga kifumba mutuku. Jjukira nti olunaku olw'eggulo omukyala amanyiddwa nga Samia Suluhu ono nga ye mukulembeze w'eggwanga lya Tanzania eyalayaziddwa olunaku olw'eggulo mu 10 obw'ekitalo mu ssaawa entono ennyo, era nga ku mukolo gwe tekwabaddeko pulezidenti yadde n'omu eyavudde ebweru w'eggwanga lya Tanzania ababaddewo ng'omukulu alayira nga kitegeeza nti ono yayise mu kamooli okubeera nga alayizibwa. Kati njagala olire ebigambo ampuliriza. Essaawa zino wenjogerera ng'okwekalakaasa kafungulankete ate kwabalusewo bupya nnyo n'okusinga ku kuli okwabaddewo ng'omukyalo ono tanabagenda maaso nakubeera nga alayira. Amawulire agava munda mu ggwanga lya Tanzania gategeezezza nti bannakenya mbu okusinziira ku mukyalo ono Samia Suluhu agamba nti bannakenya beesolosezza mbu ne bayingira munda mu ggwanga lya Tanzania ne batandika okubeera nga bayambako Abatanzania okubeera nga beekalakaasa. Jjukira nakutegeezeza nti omusajja amanyiddwa nga Diamond Platinum ono yagobeddwa mu ggwanga erya Kenya gye badde yeekukumye. Kaakati ono n'abinnyika mu nsuwa n'ayolekera eggwanga erya UAE giyite United Arab Emirates mu kibuga Dubai. Kaakati essaawa zino ono nga gye yeekukumye. Wabula ebigenda maaso biraga munda mu ggwanga erya Tanzania okulya n'okkomba essowaani kaakati kweyongedde. Waliwo abasambi b'omupiira abawererako ddala 7 bano nga baakubiddwa embazzi, baakubiddwa obuyondo, baakubiddwa obukumbi oba abamu masasi, abalala bijambiya nga battiddwa omu ku omu nga balumbibwa mu maka gaabwe. Amawulire gongera okutegeeza agava munda mu ggwanga erya Tanzania kibuga Arusha n'ekibuga Dodoma nti abasajja bano babadde bannakinku mu kusamba omupiira mu nsi y'eggwanga lino erya Tanzania, wabula nga bano babadde balaga mbu bawagira nnyo omukyalo ono ampuliriza Samia Suluhu. Kaakati no bannansi bwe bamaze okwesala akajegere bwe bato ne beerya omuguju baasazeewo ne bagamba oba ttiimu y'eggwanga egwegwe abasambi 7 abarandika ku ttiimu y'eggwanga erya Tanzania ampuliriza. Abasajja bagambye temugunywa muguwanda omukazi twamukoowa nammwe kafuuti mugende. Okay guys, major breaking news kati okuva mu ggwanga erya Tanzania abasambi 7 kikasiddwa okusinziira ku reports ezivaayo nti be bamu ku baafiiridde mu nsasage oba mu kwekalakasa okugenda maaso. Kati abaana Tanzania bakumyemu omuliro omundi ogulala era olunaku lwaleero nebeko poliisi mu ggwanga lya Kenya omukulembeze wa poliisi ng'ayita bannakenya baveeyo olw'ensonga nti poliisi ejjo Tanzanian president yagambye nti abali mu kuma obwekalakaasa kuno abakumamu omuliro si bannansi b'eggwanga erya Tanzania bagwira era bagambye nti byalina business avyo. Kati amula malala gava mu ggwanga eryo still omusajja celebrity ayitibwa Billionaires mumanyi bulungi nnyo nga ono bamu ku badde batembeeya ate omukyala ayitibwa Samia Suluhu ate ono edduuka lyejjukira balimba ne balyokya yadiritinze Instagram account ye kwabadde asinga okuba nga atundira era nga wano babadde asinga okuba n'amaanyi n'agamba nti nze mbivuddemu mbikoye. Bano balumba edduuka lye abeekalakasa ne bagamba nti gootusibyeko ekikazi kiddikiteeta era ne basobola okuba nga ensonga bagimuteekako n'okuba nti edduuka lye lyasaanyizibwa. Bampira nze njagala ofollowing ensonga zino tujangaleko nga tuzidiikinga deep and deeper. Kaakati nno ng'omaze okukitegeera nti abasajja bali ku bunkenke munda mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okulaba ebyo ebyaguddewo mu kibuga Dodoma n'ekibuga Arusha, ekibuga Dar es Salaam wali munda mu ggwanga erya Tanzania
ekibuga Mwanza Bukoba n'ebibuga ebirala abantu nga bamaze okubeera nga beesala akajegere abantu nga beeridde omuguju era essaawa zino wenjogerera ng'abantu tebakyasalikako musale oluvannyuma lw'omukyalo oyo okubeera ng'alaziddwa bupya nga pulezidenti w'eggwanga erya Tanzania. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Tanzania kyokka ne mu Uganda ampuliriza abantu tebatudde abantu bagamba nti ekimala kimala. Mwami Museveni atukalakasa emyaka 39 nga tufuuse kyesirikidde ng'enkonge y'omu lusaalu. Kaakati yessaawa okumeruka yessaawa okubeera nga tubimba tubanga tutokotedde ebbanga lingi naye nga twagaana okubimba omusajja nga tumulaga nti byokola tetubiyagala byokola tetubiyagala tumuwoniza ebbanga ddene. Kaakati abantu bagambye oluyingira akalulu tugenda kubeera nga tukalonda bwe tumala okusooka tugenda kusooka tukanoonye bwe tumala okukanoonya tukalonde bwe tumala okukalonda tukakuume. Kaakati olwo bakalangirire nga ffenna tukanudde amaaso nkaliriza ng'alagirira omusota. Kaakati omuntu yenna anaageza n'akakwatako kajja kumujutuka olwo ebibye bajja kubeera nga babikomye eyiye nga bavuunika ampuliriza bwe tugenda okutandikira okubeera nga twekalakasa ebyo byonna nga bigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Obunkenke bungi bweyongere ddala naddala mu bakulembeze abo abaali munda mu kibiina ekya NUP. Kaakati nno ne bakwatibwa nga balidde enguzi nga n'olunaku olwaliro Mpuuga azzeemu okukwatibwa lubona ng'azzeemu okubba obukadde 4 mu nsawo y'Abannayuganda ng'abugase 2,500 n'olukumi bye yasooka okubba. Kaakati nga kitegeeza nti Mbufunze afunye akawumbi kalamba. Okusinza ku Honorable Joel Ssenyonyi ategeezezza nti omusajja ono ssente zaamuweereddwa mbu zimuyambeko mu kalulu okubeera nga akuba kampeyini omuti gwe ogwa DF aleme okubeera nga agwa. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Omukyala Honorable Betty Nambooze Bakireke ono nga ye mubaka akiikira abantu b'Emukono municipality ampuliriza ono asisinkanye Empuuga bubi nnyo ne bibavaawo. Kaakati nno bano ne bambalagana bukanzu obuleesu buwenjuka era omukyala Honorable Betty Nambooze nga bw'atanyigirwa mu ttooke ffenna tumumanyi ono ayeewo omubiri enfunda zonna ku lwa Bannayuganda era ono yatuuka n'okubeera ng'afuna obuvune obutali bwa mulundi gumu ekitali mirundi 2. Ono yakubwa ensambagere n'atuuka okubeera ng'akubwa abasajja bakawuula bakanyama abaayingira mu paliamenti y'eggwanga Uganda bakifeesi era ogenda okakkananga omukyalo ono ampuliriza asibidde mu ddwaliro e India okubeera ng'ajjanjabwa okumala ebbanga eryawerako nga mukazi wattu kigambibwa mbu omubiri gwe oba amagumba ge naddala gano ag'omugongo abasajja baamulinnyalinnya ne bamusambasamba ogenda okakkananga gakaseeseetuse. Kaakati ono agamba nti nze nalayira okufiira mu kiro nga kabiriizi nga mpimibwa era nalayira okufiira ku mulimu ng'essaawa. Kaakati nno ono azze mbupya okwambalira omusajja omufere omusajja omubbi ow'ensimbi Matayasi Mpuuga Nsamba ow'emunyendo mukungwe abasajja gye balayidde okubeera nga bamusiga okulla. Amawulire munda galaga nti Mpuuga e Masaka kaakati abadde ayongedde okusereba kwe kubeera nga abantu bano bamukwatiddeko ne bamupakira ensimbi ayongera okubeera nga agulirira abantu. Wabula abantu bagamba ensimbi tugenda kuzirya naye tetugenda kubeera nga tukuwa akalulu kasebina gy'aviira ennyendo mukungwe. Kaakati Hodi Nambooze era omusango gwe bavunaana Kyagulanyi kubalabisa omulundi omulala baleeta n'emboozi zitaliiwo. Nalabye omukulu omu bwe yali nga mukulembeze mu NUP NUP yasimbawo Nabila Naggayi ku bwa meeya bwa Kampala ku bwa Lord Mayor. NUP yasimbawo Nabila ki Naggayi ku bwa Lord Mayor. Era Elias Lukwago mube yawangula Nabila Naggayi yaliko nga wa NUP. Ng'owekitiibwa Mpuuga ya kulembera okusalawo mu NUP. Nabila Naggayi na yavuganya ne Elias Lukwago. Elias Lukwago n'awangula. Kwolo yali tamanyi nti nno Lukwago mwana wa Buganda. Yali akimanyi. NUP yasimbawo omusajja bamuyita Lukwago owa Kirayanga nyini tiimu ya Kirayanga okuvuganya Honorable Ssemujju. Njogera kalulu ka 221 nga Mpuuga ye president vice president atwala wano mu Buganda. NUP yasimbawo Lukwago owa Kirayanga navuganya ne Ssemujju Nganda era Ssemujju n'akola ki n'awangula. N'ekyo tekyategeeza nti NUP yali tekolagana
nabo opposition yabo nti yali tekolagana ne FDC Biden nga FDC tenafuuka kireria kyeyefudde kati twali tukolagana nabo naye dynamics za political parties zigamba nti ojja kuteekayo ebifo byonna obitimbe constituencies zonna ozikola eki ozitimbe 300 plus oli ajja asaba agambe nsaba kwesimbawo kira temukoze mukago nti mwegase officially kati gwe omuwagizi woyo omugambe nti nedda ssebo awo tosabaawo waliyo mukwano gwaffe akuwawabira n'okuwawabira tuli mu kalulu era okusinga this is a political party wabula ekikulu bwe muba ba Luganda ne mwesanga mu constituency emu mulina bwe muba musaba akalulu mufokasinga kalulu temwevuma bya buntu ekyali badde ekirungi ne mwegatta kye kirungi ekisinga n'ekirungi ekisinga bwe muba temukifunye ne muddako ku kirungi ekyokubiri kwe kwevuganya mu nkola ey'obwase Luganda nga si yakwevuma nakwewala nakwogera bisongovu nakwogeragana bya bulimba owulidde kakati nno olunaku olwaleero ebyama nga bwe nakutegeeza mu ntandikwa bimaze okubeera nga bizuulwa era bangi mwabiwuliddeko dda wabula abatana bakwera nga mbiwulira njagala mufuulire ampuliriza otuule wansi okwate peeni n'olupapula oli ebigambo bino Honorable Joel Ssenyonyi ono nga leader of opposition ampuliriza ono avuddeyo n'abatola ebyama engeri abasajja bano gye bazzeemu okwewa service award oba kayite akasiimu era nga kano bazzeemu okukayisa mu ddirisa n'okuyisa olugaayu mu bannayuganda abaabalonda ng'ensimbi ampuliriza bano ze balina okubeera nga bafuna kaakati bo babivaako dda buli mwaka ogujja buli bbanga eriyitawo beewa ensimbi mbu nga bakomishona aba paaliyamenti wabaddewo amawulire agabungeesebwa nga galaga mbu n'omusajja ono Honorable Joel Ssenyonyi mbu naye bamuwaddeyo olukaaga wabula miro byonna abittaanyiza n'agamba mbadde nnyina okubeera nga nvaayo njabye abantu bano ampuliriza bwe namala okubaabya olwo ntegedde butegeezi bajja kubaako n'ekiboozibozi nabo kye bafulumya ekinkwatako wabula bino byonna siyinza kubeera nga nsirika olw'okuba banjogeddeko nze nnyina bwino omukambwe ennyo bwino omutuufu ennyo bwino omukukutivu bano nga baatuuzanga miitingi ez'enkukutu baatuuzanga miitingi ku wiikendi baatuuzanga miitingi ekiro mu matumbi g'obudde kakati ogenda okakkana nga bazzeemu okowa ensimbi nziyambeko abasajja bano bampuuga abatakyayagalwa eri gye bava mu konstituensi zaabwe abaasiimulwako ettuumi abantu be bakyawa abantu be bagoba basobole okubeera nga bagulirira abalonzi n'okwegula obuganzi nga bakozesa ensimbi zino mbu abantu basobole okubeera nga babalonda jjukira nti bano bantu tubateeka ku ttaka oluvannyuma lw'okubeera nga bewa ssente ez'omuwa omusolo kati ensi yonna n'ebakyawa ne mu constituency abantu bano bonna abana gye bava kati bano baweereddwa ensimbi bagulirire abantu baddemu okubaagala ekintu kikaba commissioners ba parliament abana bazzeemu okwewa akasiimu ke bayita service award ng'akaluli era nga buli omu mu wiiki eziwedde kwaba abana yafunye miliyoni 4 guno omulundi gwakubiri nga bakola ekintu kino bakomishona abana kuliko Honorable Solomon Silwanyi, Honorable Esther Afoyechan, Honorable Prosia Kampulira ne Honorable Matthias Mpuuga. Sente zino zaabaweebwa mbu zibayambe okuyita mu kalulu ketugenda mu campaigns n'ebirala. Era sente zino zaayisibwa mu saako eya Parliament. Gezaawo okulaba nti tewaliwo ka paper trail kwekuziisa mu saako ya Parliament. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso abasajja bano nga bw'oyuulidde baweereddwa obukadde 4 ampuliza ne bagatta ku buli 5 bwe basooka okufuna ne lufuuka 9 kyokka ng'ate Matthias Mpuuga kigambwa mbu yaddamu n'afuna n'obukadde awo obulala 10 bw'oba bugassa wamu ye biliyoni namba gyakuŋŋaanyiza ampuliriza mu Parliament y'eggwanga Uganda naye ng'ensimbi zino ziyita mu kamooli omusajja ono okulabika ng'azikuba mu nsawo ye oba mu ndyanga n'akulita nazo waliwo bino byonna nga bigenda mu maaso nabategeeza omusajja amayiddwa nga Medin Nsereko Sebuliba waliwo amawulire agaafuluma nga galaga nti ono yali amaze okubeera
okubeera ng'agoba ku radio eya CBS wabula mu kumugoba omusajja kigambwa mbu baamukubira na ssimu ne bamugobera ku ssimu nti genda twakukoowa kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso amawulire gayongera okubeera nga gasatulatinga era nga gafuluma nga galaga nti omusajja ono ekyamugobya mbu biyinza okuba nga byebimu ku bigambo byeyogerera mu ggwanga erya Bungereza wali mu kufa kwa komuledi munnaffe amanyikiddwa nga Pascal ono yazikibwa mu bitundu eby'e Masaka eyaviirako bakomuledi omuli Nuwa omuli Akireewo omuli Edi Mutwe omuli General Gaddafi Basimaati okubeera mbu baasibwa mbu bano babba ssente ne babba amasweta ne babba obusimu mbu kulumbe lw'omusajja oyo mu kumuziika kaakati nga abasajja abamuwawaabira be ba honorable members of parliament abali mu bitundu erya Bendobendo ly'e Masaka okusinziira ku mulamuzi yavaayo n'ategeeza nti waliwo bwine yaleetebwa mbu abasajja bano aba parliament abavuganya NUP nga beefudde abali ku nkyukakyuka naye nga nabo bakolera butereevu nnyo General Kaguta Museveni era nga ba NRM abawedde emirimu okusinziira ku musajja amayitukiddwa nga Norbert Mao ono nga minisita wa Ssemateeka n'essiga eddamuzi yavaayo n'ategeeza nti ekibiina kya DF kikolagana bulungi nnyo ne NRM tewabaawo omuntu yenna akubuzaabuza nti DF si ye NRM era ono yategeeza nti abano batuula ku mmeeza emu ekiro ne beggalira ne babaako bye bateesa ebiyitirivu ennyo nga bali wamu ne NRM nga kitegeeza nti DF tebeerangako ku ludda luvuganya gavumenti omusajja yavaayo Norbert Mao n'ategeeza ensi nti abantu abavuganya mwami Museveni ye NUP yokka mbu kubanga yeegamba agende mu mbeera yonna agende mbu ate ba DF bo bagamba batuula naye Museveni ne bateesa enkya n'eggulo kaakati nno bino ne byongera okukakasa ti kye tuzzenga tubagamba nti abasajja bakolera mwami Museveni kituufu nnyo ewatali yadde okuwannaanya kaakati nno okuzzaako ku nsonga Medin Sereko Sebuliba ono mu ggwanga erya Bungereza ampuliza w'enjogerya amawulire ag'omunda galaga nti ono gy'ali wabula nga abamu bagamba nti yagenze mu ggwanga erya Bungereza nga bataddewo ekibooziboozi nti agobeddwa nga kyategeerekese mbu ono yatidde okuddamu okusinkana bannayuganda okubeera nga bamuboola mbu kubanga luli baamuboola ng'agenze ku kufa kwa Pascal kaakati ono amawulire ag'omunda agamugalaga nti tannagoba ku CBS era kwali naye yabaddeko ensonga ezamututte mu ggwanga erya Bungereza zino nga zirimu n'obulwadde kwe kusawo ekibooziboozi ekyo nti yagobeddwa abantu basobole okubeera nga tebamuŋoola wabula abalala bagamba nti omusajja yagobwa bya ddala nti era ekimu ku kyamugobya ensonga ezamugobya ze zino. Your Excellency, erinnya lyange nze Medin Sereko nkola ku CBS radio ya Luganda ne TV ya Luganda. Ekibuuzo kyange, Your Excellency, wandiika ekitabo ekiyitibwa Security Guidelines How to Arrest. Bazzukulu bo mu ggwanga babakwata tebawazizza ne babatwala mu makomera ate nga kyaleka kitatta n'erinnya ly'NRM ne NRA. Your Excellency, eggwanga lyagala kumanya abamu bagenda kulya Christmas nga bazzukulu baabwe tebabalabako bali mu makomera. Kino President Gwenga Commander in Chief Commander of Armed Forces kino kigenda kuleba kitya? Your Excellency, I beg to submit. The first one of arrests without being taken to court, that's illegal. It's illegal. It should not happen. Anybody arrested should be brought to court within 48 hours. Now, the NRM foresaw all this. That yes, we have our principles, but they may not be implemented by those involved. From the beginning, that's why we had the two tracks. Track number one, put the principles forward and put the policies and document them, because all these principles are written. They are not just verbal. So you put forward the principles and the policies, and you write them. But they may not be implemented. We are aware of that. That especially we had problems with the AIDS. AIDS killed many of our cadres
the fighters. Many of the people you see in the army now, they are not the ones who fought. There are so many of our cadres were overappreciated by you people in Kampala, and they died. Kakati nno bino byonna nga bigenda maaso ampuliriza njagala nnyo tutunulire ensonga n'okubeera nga ensonga zino tuzitematema n'okubeera nga tuzigayagayamu nga twolekedde akalulu aka protest vote 226 akagenda okubeerako okulya n'okkomba essowaani. Jjukira nakutegeezezza nti abasajja bano babadde balowooza nti Mwami Kyagulanyi mu bitundu eby'essemba buleeyo wa Mateete n'ewalla talinayo buwagizi. Kaakati nno olunaku olwaleero ampuliriza abasajja balabye kye balabye nga tekibangawo. Jjukira nti eno waliwo n'omusirikale ow'amaanyi eyavuddeyo n'akunga abantu n'abagamba bonna bambale yero bagende ku street bagende ku nguudo mbubbo balage nti bawagira Museveni era nga bambadde ebya kyenvu nga bakutte ebipande bya Museveni okusoomooza abanajja aba NUP wasobole okubeerawo olutalo lubalukewo. Wabula Mwami Kyagulanyi bwe yatuuse mu bitundu bino okutandikira eggomba okwolekera essembabule ampuliriza bano bonna emikira bagizingidde magulu. Abantu be baganye okweyiwa ku nguudo, abalala be bagambye beyiwe ku nguudo nga bambadde yero, obwedde ate olumulaba nga bawaga buwazi n'ebisaati byabwe ebya kyenvu. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso. Kaakati nno okusinziira ku mawulire ag'omunda galaga waliwo miitingi enkambwe okutandika n'olunaku olwaleero ezitandise okubeera nga zituula n'okusala entotto okweraliikirira okusattira okkankana okutya. Ampuliriza bano nga bagamba nti Mwami Kyagulanyi kaakati we bamusuubira alabika nga ataasusse. Ujjukira nti bano bategeeza ensi nti Mwami Kyagulanyi ne NUP gwali muyaga mu 2021 akalulu ke twalonda. Wabula tugenza okutuuka 2026 2025 ng'omusajja yayongedde amaanyi buli gy'alaga yonna. Jjukira bategeeza nti Mwami Kyagulanyi wa mu Buganda, ono n'azimba ekitebe mu Kampala, ono n'azimba ekitebe mu Busoga, ono n'agulawo ekitebe embalala. Kaakati nno bannansi ne bongera okubeera ne trust mu musajja ono n'ekibiina ekya National Unity Platform. Ampuliriza kaakati olunaku olwaleero waliwo obweraliikirivu okusinza ku mawulire galaga nti abasirikale bano ate abatambulira ku Mwami Kyagulanyi abataamuweebwa akakiiko k'ebyokulonda bandibeera nga bakoleza olutalo ate mu bantu, kubanga bano balemesebwa yonna gye babalaze okubeera nga oba oliawo babaako engeri gye bamulemesa okubaako amakubo gayitamu bw'abanga alina gy'ayolekedde naddala okuba kampeyini ate nga ebifo ebyo byamukkirizibwa okugendamu ku nnaku z'omwezi ezo okubeera nga akubiramu kampeyini. Wabula abasajja batidde, abasajja bongera okusatya buli lunaku olukya, abasajja bayongera okutya. Era obukodyo obuwulidde Mwami Kyagulanyi bw'akozesa naddala mu bitundu gy'aba agenze, abantu bamulinda ku makubo, abantu bamulinda ku hoteero, abantu bamuwerekera nga amaze okwogera kyokka nga ne wayogerera babeerawo nkumuliitu na nkumuliitu, enkuyanja n'enkuyanja ey'abantu muyite namungi w'omuntu be bamwegeka amaaso n'okubeera nga bayaayaana okulira ebigambo ebyenkyukakyuka okuva eri omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kaakati nno bino byonna byongedde okubeera nga abasajja bano bibasiisa omutwe n'okubeeraliikiriza butya. Jjukira nti bano waliwo amawulire agalaga nti bateekateeka mbu okwagala okukakwatamu. Kaakati bano nga bagamba tunaabuulira tutya ensi nti omuntu abadde n'enkuyanja y'abantu bano ate tukakuttemu omusajja bamusinze. Bino byonna ampuliriza sooka obiwulire. Olaba abasajja ba dikiteta nga ba Museveni bw'atuuka nga abantu bamukooye bannansi ensi gy'afuga nga bamukooye ayagala agenda okuva mu bufuzi eggwanga eryo liryoke litabanguke lyonooneke beyond repair alyoka abeere gy'ali gy'awaŋŋangukidde akiwulire nti his absence is felt nti we naliwo eggwanga eryo lyali bulungi okuva lwe nalita lyatabanguka. Olaba bino bye basukuma abasirikale ne bayinvadinga Bobi Wine wajja-asula. Omusirikale omu agenda kukola ekintu ekigenda okutabangula eggwanga lyaffe kuba abasirikale abo bantu balina ebizibu, tebabasasula, balina abaana baabwe tebasoma, tebasobola kujjanjaba, ne babeerawo nga they can't provide. Kati ne bamusindika ku duty nga mentally they want to shut down. N'omukwasa emundu n'omusindika ku duty ng'alimu eyo embeera be batarehabilitatinga. Olaba bano abali e Somalia olwaleero batukontakitinga story eyo njajjulwaninga bwe namala okufuna byenjagala bampe. Tebabasasula eyo gye bakolera operations zaabwe za peacekeeping, tebabawa ssente zaabwe. Kyokka nga gye bakolera operations ezo ensi ezo gavumenti z'ensi ezo zikwata sene ne zizibawa, naye abakulu ne batasasula baana abo.
kati awo baba tebabasasula nga gavumenti gye bali eyo gye bakolera operations za peacekeeping tebabawa ssente olwo bano abali ewaffe kati omusirikale agenda okujja ku duty agenda kukola ekyali mu Arua eyakuba wali kawuma amasasi ng'asuubira Bobi Wine yaliwo there is a possibility nti ekyo kisobola okuddamu ne happening kati bwe happening waliwo abagenda okusituka nga bagamba lino lye libadde essuubi lyaffe nga basituka lwakubeera nti essuubi lyabwe mulibaliriza olwaliro okola video yonna gy'oba okoze mu comment section ogenda okutunulamu nga mulimu abaga nti Abanyarwanda muti Abanyarwanda mudde wammwe waliwo abajja okusituka nga bo bayiga Abanyarwanda n'afaanananga kubanga waliwo abantu ng'alimu akanyumungufu ng'alinga tunanga Omunyarwanda abo nabo bajja ddusa atuukiramu olwaleero ogenda kusanga Buganda region Busoga region nga balina bu region gye batayagala nga bagamba nti abo bebatu jojesezza okututuusa ku kino abo nabo beeyigge tunulira olwaleero olunaku omukulembeze waffe lwe yagenze ku ntaana y'Obote waliwo abasitudde empalana yaabwe ey'omu 1900 ne bagamba otukola kati abo nabo bakozesa omukisa ogwo beeyigge olwo ba Museveni bw'alaba ng'eggwanga limaze okutabanguka bwe lityo bo nga bamyansa kati bwe bamala okumyansa olwo waliwo bano banjagala nkiyoole nange njagala kikwatamu awo nawo wabeerewo olutalo kati ensi etabuke nga tewali wasobola kugamba muntu tewali wasobola kwogera n'abantu nti musale kubanga abantu tebalina gwe basobola kuwuliriza nga gwe bandiwuliriza bamaze omujjawo olwo ye dikiteeta abeere gy'abadde nga yaga olabye okuva bwe nava mu ggwanga eryo lyayonooneka nze nali ndisobola ekyo badikiteeta kye baba baagala naye Museveni muziinaziina gwe kubanga lyokulemberedde eggwanga lyaffe olibanja ki okwagala okutuusa ku kino eggwanga lyaffe liryoke litabanguke eggwanga lyaffe lyonooneke kikyotubanja muziina gwe Bobi Wine n'okugenda ku ntaana y'Obote kakati ekyo kye kiraga nti omuntu tategeera kakati beba balwana agamba nti ali mu struggle naye oyisewadaji bamugobeyo tategeera tasaanirayo bw'oba oli mu struggle bw'oba bakola struggle tebagikola kusaanyawo biriwo wabula kuzza kintu bupya kiba kitegeeza nti Bobi Wine omuleka n'agenda n'ayogera na buli abaali bakyawaganyeko naki reconciliation yebeera reconciliation ye muntu ayagala okugamba nti tukola kintu kipya nga Mandela bwe yakola reconciliation ne Peter Botha yali n'abandiki Stiole ba Abe Muzolewa bonna n'ayogera nabo kakati Sewandagi yerowooza nti Bobi Wine aba musiru okugenda eyo bw'ogamba mukali buli yakola ku Buganda ekikyamu bamukole ki bamuboole Government yayogerera ko bimeka byekoze Buganda. Kati go ino bimbulira wano. Bwe kyogamba abantu obuwango buli eruwero babujambalala. Government yaone yabatta. Yawa. Yali yawa. Badde manyiti Obote yabatta. Ya Obote yali efugawa. Yava buvyeri natandika kutta abantu Obote waliwe ensonga lwaki yali abatta. Mu kenyini mwe mwali mulwanira. Anti gwe kenyini gwe waleta. Kitegeeza nti eno government yali erwana. Ye yaviirako okufa kw'abali. Nawe weevuma gavumenti eno gye waleeta mu buyinza. Sijeevuma. Nze kugamba bugambi nti bwe baba banenya. Tonenyaako oludda lumu kubanga bw'oba owangula olutalo. Gw'oba osinze okutta. Yes.
Kitegeza botta be bavaako obuwanga. Awangula yasinga okutta. Oyinza okuwangula omupiira nga toteebye ggoolo nnyingi. Tekisoboka. Kakati osobola atya okumalawo okuwamba obuyinza nga abakulwanyisa be basinga obungi. Oyina batta bamalawo. Ekitegeeza obuwanga bw'abantu abo abasinga baali bajasiba. Kati gwe baali bakwawuliddewo obwobote n'obw'abantu ababulijjo. Kati Ssewandagi lwaki talina magezi kutuuka ku level. Mukulu Kagato bw'aba yatuuse okugamba nti nze nali wayuuse then agenda bakebera obwongo bwe ayinza okuba nga tategeera asoma bwa kanso sebo obwa kanso bwa kumaliriza bwa lawyer anaawoza bikyo bw'aba bwati bwa reasoning Ssewandagi yali andabyeko amanyi oyinza obulaga ekifaananyi bulungi nnyo singa abadde amanyi singa amanyi gye mbadde bw'aba abadde amanyi nze abamanyi bonna bamanyi byempiseemu nze nali nzanya nali mu art nguzanya katemba nakati gwe nkyalimu n'ensi yonna emmanyi nendyoka nvaamu nengenda mu bintu era nali mu ebyo era ukawano nebivaamu kuba nali sibyetaaga nenzirayo mu ati wange kati kano gye kagambira mbu nali wayuuse kyakuwaliriza okugenda mu magye nali njagala kulaba bagamba nti abasirikale babonaabonerayo nyo nabe kubonaabona kuba nali mbulamu bulungi gwe tewabonaabona saabonaabonako saafuna kantu kansunako saafunako nti bankubisa oba ki oba okunuubuka nze satta ku bantu natta baaduuyi baaduuyi bo wabatta ate oyinza okulwana okubeera mu lutalo n'otakuba mu aduuyi oba Kagato weetikanga migugu na mmere kale ne bwe ndiba gye neetika kakati bwe baba basamba omupiira kale abatudde ku benchi tebaba ku tiimu ennyonyi bw'eba egudde bonna baba bapayiroti abafiiramu abula Kagatowoza gwe tofaayo nze kyesaagala ofeeyo nti kale ndeetika emigugu gwe nga tewasobola genda kale kutwoleza sowaani nze nali sinaba kufuna busobozi abo abaasama kuliko eyali asobola n'okusembera weetokotera kale nze nsobola okusembera neneetika emigugu emundu weetokotera gwayasama wakomawa ate nno baagala okwefuula abalwanirira okulwa abalwana ennyo kati lwaki kale bwe wava mu struggle waddawa gwe Ssewandagi gwe mbuuza waddawa kati looya Kyagulanyi si looya ne Kyagulanyi looya teyaddayo n'asoma yasoma amateeka naye tannafuuka looya tanagenda ku Road Development kati kakati bw'aba tannagendayo ne Ssewandagi tannagenda mu Road Development Center bonna benkana Kyagulanyi asinga kuba ye yamaliriza ono akyaliyo omanyi abantu abamu bwe baba baagala okufa eby'omuntu waliwo abantu be bayitamu era kyova olaba yava mu struggle be bayitamu nti mutukubire gundi buli lwobaera yogera nga babikyusa nga babiyingiza mu Buganda yakola bwati Buganda Kyagulanyi bagambe nti Kyagulanyi standing there for Buganda ayimiddewo ku lwa Nuupu si ku lwa Buganda kati lwaki Ssewandagi agamba mbu Kyagulanyi yakola bubi kubanga oli mwana Muganda muzzukulu wa Kayiira Ssewandagi Wambogo nagati jajjaffe Kayiira n'alyoka amuyita n'amutwala Magere njagala kumubuuza kino Ssewandagi wa ddiini ki eno yaffe ey'ekinnansi Ssewandagi buli yanyiiza kabaka Ssewandagi amunyiigira manyi nze njagala nnyo abasaamirira mbamalemu okwasaamirira anti nze simanyi oba abanyiigira bonna kati bw'oba weewaddeyo okunyiigira buli anyiiza kabaka munyiigire n'abagenda e Namugongo eri abajulizi kuba n'abajulizi kabaka okutuuka okulagira babatte baamunyiiza kati naye nabo babanyiigireko baleme gendayo ku biggwa by'abajulizi kubanga era bakunge n'abantu nti lwaki mugendayo ng'abo banyiiza kabaka n'alagira batta naye tebasuute kati obwasaamirivu obwengeri eyo tuyimba ne tuwoomerera n'okuwoomerera abajulizi waliwo eyakyabwa Mwanga kuba yagamba okwegira abajulizi battibwe abajulizi wawulirako omulango tekwali mulango sibaali Baganda kwaliko n'abagwira kwaliko bameka mbuulirako bwe mbuulirako baduuko kwaliko abanalwanda kwaliko abalundi gundi abajulizi 2 mu ogu nsomere amannya gaabwe mbuuliremu amawanga amalala Kagato lwaki onkwata entege n'amagulu anti ogambye mukwaliko abagwira kabaka yali alina obuyinza ku bantu anti omanya lwaki kabaka yali talina buyinza ku bantu bamawanga abamu baali bajja mu lubiri kuweereza Ssaabasajja kabaka nga be bakiriggwajjo
Yohana Maria abo bazeketa baluka bana bakintu abamu bangondwe bali mu lubiri nenga baveri ne bajja okuweleza Ssaabasajja Kabaka ne babatuma amanyaga ngondwe gani ate babatuma ago gennyini akati nonkugamba bwenti saagala buliro muba mulina embiranye zammwe nga mulina gwe mulwanyisa muleme kwekiika mu Buganda nti Buganda kino okikola ku lwa Buganda kati gw'osoma amateeka Sewandagi ku lwa Buganda osomera Buganda gwe toli Muganda kati ogasomera Buganda sebuka kati Sewandagi yakoze bubi okugamba nti no Bobi Wine yakoze bubi ogenda ku ntaana buli omu alina olubimbi lwe kati lwanira gy'olwanira bw'oba oyagala kulwanyisa bagira bakosa Buganda tiweekika mu Bobi Wine kuba wala byagenze eri gwe naawe lwanira gy'olwanira nga ye bwali mu Nuupu nga mwasinziira ye kyalwanirira kulaba nti bannayuganda bonna babeera wamu bino bye mugamba mugundi ampala nagundi muwala nagundi mukolabani ye mu Uganda empya kyayagala abeere nga bonna bantu bali ki bali kimu kyovola bali ekaramojja olaba bwali bwe yatuuseeyo bwe yatuuse Kotido bwe yatuuke Moroto bwe yatuuse Erira bwe yagenze Hoima bwe yagenze Bukedeya bwe yagenze Embaale waje yagenze abantu n'atababeeza ne batabeera wamu waliwo abazze bamugoberera n'owulirayo n'enfeeke ezeera Sewandagi modole mba abantu ajja nabo abapakira nga n'eggwanga teririna gaali ya mukka eva wano genda pakwaki kati ye yabatwalidde kuki kuloole abadduka boolabanga nabo baddukirana ku bigere naye yatuuse ne bwe yatuuse n'atambuza bigere mu mazzi mu nguudo enkola eza kolansi obulungi oli muwagizi wa Nuupu oba oli Munnayuganda nze ndi Munnayuganda alabe era bwe nkugamba enguudo mba ndaba za Uganda mba siraba za Kenya mwabataziraba temuziraba ne Katemba nga yakusukku no kati nze nkubuulira ekintu olaba za Uganda nze mbeera Kenya nyinza okwogera ku byobufuzi by'eggwanga eddala ate bwe mba njogera kino mba sirina gwe nzivoola mba sirina gwe nkomerera mba sirina gwe nnengeza wabula buli kyenjogerako mba nkyogerako lwa bulungi bwa ggwanga lyembaddemu lye wansanga muggwe abasinga obungi mwansangawo wano aboogera n'abo abawaawala yayote nga bw'ogambe mbonawona bwonyi lwaki leetayo omuntu omu akugambe nti oyo namulabako mu youth yenze kati okuba mu youth emyaka gye nnina youth nagibeera mu mwaka ki ate nze nyiza okumanya Sewandagi alina emyaka ngeme kandi sikamanyi ali mu myaka nga 5 Museveni bye yasanga aba myaka 10 yaya Samaati yansangawo Museveni yabasanga wa myaka 10 nga nawe yasambira ku byalo 1963 nkaga mukaaga anti ndo yasoma ebyafaayo abo tebategeera bw'owulira oli nti nasoma byafaayo nze naliwo I saw everything with my eyes nejjajja Kagattuyina emyaka emeka kubanga ndaba oli musajja olabika bulungi onyirira okulabika ebintu byoyogerako siteekwa kulabika bulungi ninako bwe mba njogera ndabike ng'obwo Sewandagi bwe bufaanana ndyoke njogera ebintu njagala kakati bakaleete bagambe kasoma bwaki ngenda wano nange ntuule ngenda baleeta Sewandagi otuule wano Sewandagi atuule wano buli omu aleete buyino muleetanga ne poliisi awo ate yaki anti kagenda kugwera ebyekisiru nkabattule kujja Kagattone nze nkubuuli anti twetaaga okuteekawo ngenda mubuuzanga ebintu kuba naliwo yambuulire nga ajejembambu nabisoma mu bitabo era waliwo gayo omu gwe nali njogera nasanga emitwe gyaffe mu firiji ne mugamba wagisoma munasoma mu bitabo ne firimu eri eya lastiko gundi simanye ya Amini mugamba kati owulira obutategeera Amini yo yali nfu kubanga bazannya anti kati yali Rio ate nanti okuzanya firimu kyekimu n'abo abawandiika ebitabo teri yawandiika kitabo ng'awandiika ku muntu yavaawo ng'awandiika birungi kubanga baba balabawo ligasi gye yalekawo bamuwandiikako bibi ng'oli bw'asobola okugamba abawandiikanga ku gundi ku Beni nga bawandiika yagalagama mbayagala Kabaka amufukaamirire Buganda anti kati byebyo olw'okuba yagamba nti ayagala ye kaabeere president Ssekabaka abeere ki prime minister kati awo olw'okuba baali bategerera ku level ya wansi balowooza nti oli abamulengezezza okumufuula prime minister nga bo baagala abeere president kubanga Ssekabaka yandibadde n'obuyinza nga ye prime minister kakati olwobote bwe yabulina kati ebyo Sewandagi bye batategeera okubonaabona n'obote okukola byonna tekwava ku bantu ba bulijjo bano balala Baganda be bakikola Obuganda buboneebone be bakikola kuba baagaana okwegatta ku Beni Kiwanuka ne beegatta ku Obote ne KY ne yeegatta ku ki
Kabaka yekka. KY Kabaka yekka. Ni yegatta ku UPC. Gundi netafuna mwao. Nevira mwao. N'abagamba naye mugenda kiraba. Bakirabye oluvannyuma lwa myaka 63. Beni kyeyalaba mu 1963. Ye bo bakakiraba nti bakola kikyamu. Kakati bava obuntu nga buno nga bujja bugamba gundi akola byogende ona yagala okuza okuli consiling ngamwe abaganda luli begattako bamwegattako okugenda kunta bamwegattako mulamu n'abakola ekyawalugabe ona agenze kuntana ye mubi agenze yo nga afudde ye mubi ngate balumba nga family ya muwange yamuteeka ku buyinza Paulo Muwanga yali munyankole yali mulango yali muteso te yali muganda ngate balumba nga Sekono Vincent Sekono ati yali wacho ye yali chairman wa electoral commission ye yalangirira gundi UPC ndiye wangu ngate tebajonyesanga family y'abakaya kibira aya kibira te bakola ki bali bantu ba UPC bakakuse nga bafa bagala Abu Mayanja tebali ko mu UPC bakitagaga wera bonna babadde tebali apote balina buzibu agenze ku buzibu babulina ku obote yennyini nga onyigira oti agenze obugenzi ku ntaana yavudde ati oba otegeera yavudde Obuganda akyo avudde Obuganda baba aliwo ku mulembe gwennyini ogw'omuntu kale Kabaka gwe babonyabonya abakwata Miria ne bamuwa obote be bakola ekirungi ennyo anti obote yali afuuse bweti olwo be bakola ekirungi bweti ow'emmamba si ye Buganda be bakola ekirungi abamuwa n'omukazi kimanyi abagenda ne ku mbaga ye ne bacacyanca ne bazina amazina kujja kagatunguukaye nnyo si kaye nze nzijayo bye nalaba ne bye mmanyi bw'okiwagira ekyokugendayo nze nga ayagala emirembe mu nsi ayagala embeera abantu baleme kuwalaggana ayagala kugatta abantu b'eggwanga lyonna babe nga beegasse ngendayo kubanga ne pulezidenti Museveni okulwana kwonna yalwana ng'ajjako gavumenti yaani yobote bakena teyabasembeza yabawa ebifu basesiri ogwala banyina bobote banyina bobote bonna teyabawo mirimu